There's a difference between friendship and unity. Tetwetaaga kuba ba mikwano kwegatta. Tunuddemu n'endabira ddala nga being friends is not important. Tetwetaaga kuba ba mikwano. Abaana bato balina eyo innocence nti buli omu amwagala agakwagala buli omu, so yayagala that friendship, you know. But as a grown up you understand si buli omu mukwano gwo. Bw'okula olina otegeera mbongo nti you don't need buli omu. Tewetaaga kuba mukwano gwa buli omu okutambula mu industry yonna gy'olimu. I want people to know both of them are not my friends. We are not friends. Tuli kulwana naye tetuli babadde to the point of hanging out with each other, and ekyo kyo sikiinaako buzibu yadde. I'm good. How are you doing? Mwebale nnyo tukyalira wano ku National Theatre. Mwebale kusiima. Tutandikira awo straight. Twalabye post gye wataddeyo ku Facebook. Yes, sir. Social media handles tugamba. Mbadde mpa my own, 2 cents of the situation eriwo, because okubeera president w'abayimbi buli situation ebeerawo abantu bajja gyendi ne bambuuza what I think. So natwala obudde nga ndaba the battles going on with our artists, with our 2 big female artists. Nendowooza campaign my idea kigwe, because people were asking me a lot nga abantu bambuuza buli kaseera what is your say on it. So nene nkyogerako industry nene wali abantu abatantegedde there's a difference between friendship and unity. Tetwetaaga kuba ba mikwano kwegatta. Bwe tuba nga tulina the same cause tetwetaaga kuba ba mikwano. Bulijjo meeting abamemba ba UMA ne tukola conferences biki, we're not friends, naye tu meeting awamu ne tusalawo ku bintu ne bitambuza industry ne kigasa buli omu, abeeyagala n'abateeyagala na buli kimu. So nze wena kitunuddemu n'endabira ddala nga being friends is not important. Bwe kiba nga mwina ekizibu with each other and you feel like you cannot reconcile, teri muntu alina okubakaka kukola ki okwegatta. You can still function in this industry and succeed, achieve what you need to achieve without being mukwano gwa buli omu. Oyina ku post yo gyewakoze oyina wagambye nti gwe some people are evil, especially the music industry. Yeah, but I can only speak for the music industry. Why music industry Germany? Sibimanyi the banking industry I don't understand, the whatever it is, the manufacturing industry sibitegera. Germany a music industry, and there are a lot of evil people in the music industry. Nti bwe wesembereza buli muntu oyagala buli omu makati or something bad can happen to you. So sometimes chidi better okuba with just a few friends. Yeah. Yeah, children want to be friends with everyone. Abaana bato tebanaba kusinkana bizibu, they've not just been disappointed. So abaana bato balina eyo innocence nti buli omu amwagala agakwagala buli omu, so yayagala that friendship, But as a grown up you understand si buli omu mukwano gwo, and definitely tewetaaga buli omu, and you get a lot of problems ogezako okusanyusa buli omu kuba onajja gamba kola kino oli agambe kola kiri oli agambe kola kwagala popularity eri cheap bwetyo nti buli wamu wooli, but otherwise okula olina otegeera mbongo nti you don't need buli omu. Tewetaaga kuba mukwano gwa buli omu okutambula mu industry yonna gy'olimu. Yes. Embeera ki ebaviiriddeko kuba nti nno baliwe bati mu mutalo? I think it's a situation with the dancer. Okuli Sheebah ne Spice Diana. Situation in a dancer. Dancer nakola naye for Boom Party. I worked with her. So definitely chamubaako, chankosa ng'omuntu. Dancer ogamba dancer, Rita dancer. Yeah, Rita dancer. Rita dancer. She worked with me ku Boom Party. She's an amazing dancer. Mwagala nnyo professionally. Really a nice a good, yes, she's a good person professionally. So nange chanuma nti she was arrested, during that time. But I didn't say anything because they had their issues. Ne management ya Spice. I nategera lwaki they felt the need okukola ki okumusiba. And even if I felt how I felt, I said kansirike kigwe, ate kirungi kyagwa mangu. So Sheebah bwe yavayo nawa her opinion on it, she was right. And I felt like Spice as well, musaidie, she was right. So nengamba buli omu akole kyayagala. You don't have to agree in such a situation, because Spice's management felt like the right thing to do is warn the dancer. Sheebah felt like the right thing to do is talk to her, be soft and nice to her. She's very defenseless. Toso asiba muntu nga bambi amanyi talina kyasobola okukola ki okola. So both of them were right in the situation. So nengamba you agree to disagree. You don't have to be friends. Because there was no pressure nyingi nyote unite, be friends bichi. It's like no, you don't need to.
tugambe nti no ku lutalo lwa Sheebah ne Spice Diana wasinzidde okuwa nti okola post yakoze ku social media. Yeah, that is what is going on. Waliwo wagambidde even tugamba even mugwamu ebintu bingi obulogo biki ebintu wewe. Yeah, katomanyi ku page yange kuliko ba fan kuliko ba artist everybody. I like to give a message ngegasa buli omu. So it's not necessary okuja ku page yange nengamba gundi ne gundi. I can't waste time giving a message to only 2 people. So I said let me put it out there. Maybe somebody else mu industry aja kola kijamu yamba. That's why I didn't put Sata against Ekomanya. But that's the situation that is happening right now between our artists. So that was a message yange for me. Yeah. Yeah. Omuntu enkolagana yaabwe eyinza okuwangala nga gwe omuntu aludde mu industry era amanyi entalo z'abakazi nga bwe zitambula. Enkolagana wagira bakonge inawe eyinza okuwangalira. Well, industry engeri gyenjiruddemu nali manyi nti that is not a real relationship which you can keep. But it's a good thing to do, but it's not a relationship tuli ba mikwano. Chengezako gamba nti mu industry it's good for you to unite, but it's hard to be friends when all of us tuli kulwanirira a certain platform. Nadala for women who are like the top 10, say the top 15, all of us want to be at the top. Bulijo want to be the best at everything. So ogezako kuba ba mikwano is not practical. Tekisobola kubaawo. But what we can do is compete in a healthy level. Tetugezako we don't tetwerwanisa. No, we don't have to be into tuli ba mikwano, no. Let's be able to work together, make money together. That's a more realistic relationship than saying but we are buddies, we are friends. Kugundi post ogenda okuvayo gikola nga tetunaweza myaka ebiri nga mubadde mu esatu kale mubadde mu battle gwe ne Sheebah, and everyone was like balowooza sidinga nani ne Spice okusinzira kweyo goni nga balowooza ogamba Sheebah ali evil au na temuyiteekeddwa kutayinga notes because No, I want people to know both of them are not my friends. We are not friends. Because a friend is someone go inviting a waka, maybe call them for a birthday, invite them to your wedding, you understand, those are friends. These are not my friends. We are colleagues in the industry. Tukolagana. When I call Uma meetings, they show up. Nadala Spice ajana kolachi nabeerawo when Sheebah can show up or send a representative amuweereza. Like that is a healthy relationship. Tetuli kulwana ne tetuli babadde to the point of hanging out with each other, and ekyo kyosi kiinaako buzibu yadde. It's been running properly. Waliwo byani ali cooperative mu industry kuba Sheebah ne Spice ali cooperative. I think bombi bali cooperative. Okitegera teva kama ntinonzi sibafunyeko buzibu. Bwe nayita meetings nga mbeetaaga, they showed up. Mweno time eyagundi wetwabadde mu kuvuganyawo kwa elections za Uma, Sheebah yalimu. You understand, she contributed and she was there. It was very healthy competition. So for me, when baagalidde balabise. So I think both of them are being cooperative in their own way. Some few months back wakolako statement n'ogamba nti omuntu oba tomwagala mulage nti tokola ki naye bano bateekako plastic smile ne relationship ekintu kino kyogerako kinga gwomu kubakulembeze sisakyusa mpisa z'omuntu. Pretender will be a pretender. Naye nze ndi bwenti I'm real. If I don't like you sikwagala. N'abayimbi bakimanyi. If I like you ojja kumanya nti ki ojja kumanya nti nonkwagala. Naye wali abayimbi ng'okupretendinga kimuyamba kimuyisaawo kimuwa popularity. You understand, tayagala kulaga nti nalina gwatakola ki gwatayagala, naye kati nze ekyo sikitya, siina buzibu ya. If I have a problem with you, we have a problem, just that I don't have to setaga kujamba mu mawulire nnyumye nti kati nze ne bebe kulu twayombi benze ne gundi naye ng'ojja kumanya nja kukubira essimu nkugambe gundi badoli w'amazi. Sorry. Nja kubuulira ekituufu. Yeah, so nze siri pretender, naye ntegeera abayimba abali baki abali ba pretender, mbategeera kibakolera. Gwe president waabwe nga tumaliriza omukulu abadde nedda bambi. So I don't want Sheebah ne Cindy. Sorry, Sheebah ne Spice Diana gozaani
pretending okuba chali wamu. No, I don't know. Simanyi. Sibera nko nabo mbu nga bali wamu oba ki so simanyi sobola kumanya ani pretending. I thought it was childish, but you know, girls will be girls, yeah. Sheebah. One hand down. Bamalako, whatever they decide, nze ndoza it's a very healthy competition. Wabagala chikola mu show bachikolemu akajja kuba besobola. Yeah, so naye simanyi chiche nyine. I think it will be a very healthy competition. Very similar. Yeah, I think it's very similar. And those they can have a good competition. You know, they can fight. Yeah. There's no point in you. If you're going to do something, then do it. You understand? Then binebyo kwesuna bigambo bichimulinga abana bato. Ngenda beya nako kuba omuntu obukubi kigwe oba boba tolwani. Shut up, let it end. Kitegeze uwogo tebasala. Chumuchimanyi namwe. It's the king herself. Yeah. Say aliko ne Kenzo maybe before byabwe. But that's not, it's not a battle, but they just opinion ya big guy. Najiwayo la Kenzo na sirika, whatever happened. Yeah. But that is not AOC battle. Sina buzibu obwo. And I don't think Kenzo is like that. Naye nze simanyi Kenzo nga big guy bwakola ki bwamumanyi yes nze ndowooza ffenna twalisanyusa it's the first time a Ugandan is nominated mu Grammy Awards oba yatuuseyo ati oba alina gwe yakoze atya it doesn't matter it's a win-win for Uganda tusanyuke busanyusi bamwe abayimbi bakubye emmeeza si basanyufu nti ki era naddala magere eyo wansi lwaki bagamba omusajja yali senatagireeta otherwise yandibalinye nga lwaki tebalinnya ku mitwe bwabwe awangula gundi Grammy. I went nagenda ne Kenzo for Afrima. Buli interview gye yalinamu yansikanga omukono n'angamba come for this interview because when atuukayo bali tebamanyi nga ye bamanyi so buli bwe yali mu kamera ng'agamba sindikola ki jangu so for me I simulaba as a selfish person at all. Situations embaddemu naye and as yengeyo interview muyingiramu only Africa's biggest. Now kubira nangamba yangu wayambala come and do the interview with me. Bwe natuukayo nampa contacts za guy the presenter wa show. So nze sikiraba mu Kenzo yadde. No. Maybe to him. You understand? We have different relationships. Nyinza okubanga nze ndi mukwano gwa Dias. Naye nga taata ono bw'ajja gye ndi simwagalirako ddala. So nabagamba ndi mudduyi oli ng'agamba ndi mukwano. Kitegeera. So maybe their relationship bo nga Kenzo ne Big Guy is different. Naye kunze Kenzo is a very generous guy. Naye Kenzo Big Eye oza yeetaaga contacts zino naddala n'ennyimba z'alina. Everybody needs equal opportunities. Tosobola kusalawo nti music ono tajja kuyita. Kubanga abeeyo balaba African music. Ffe wano ffe abapima tugenda tugundi tamanyi biki naye outside there they see all of us as African artists and our music is African.